Kamwe mbabuulire nze olwaleero wenzikiriza nti nno eddogo gye liri omuntu akuloga n'akusiraanya n'oyenjeera mu nsi muno n'obulanga oyagala kweteekamu muguwa at least ofe. Baana mmwe mujja wano mbawe sad story. Before nga tetunnagamba nti nno ne bano abantu betujjamu balina empisa embi beki naye naffe tusooke twezuule. Waliwo abaana abajja nga bazze n'ebikolimo bazze n'ebintu ng'oba baamukola ekintu katugambe nga baabakola ekintu. Sisinkanye mwana muwala nasisinkanye mwana muwala. Mwana muwala ono yakakola mu nnyumba nga 10 naye buli nnyumba tawezaamu mwezi. Omwezi teguwera. Ennyumba eyasooka mukama we yamugira okuva e Uganda yamurecevinga ku gundi yamujja ku office kuba bamujja ku office ne bamuleeta yamusasulira buli kimu. Bwe yamutuusa mu nnyumba abaana bamugaana. Abaana bamugaana ne nga tebamwagala abaana bato ne bagamba mama we ffe tetumwagala ne bamuzza ku office kubajjukira abantu beeno bawuliriza nnyo mu baana ne bamuzaayo ne bamufunira ewalala. Waliwo abaana bakulu balenzi abaana abalenzi bamugaana n'omu yali ayagala mukuba teyamalawo weeks 2 yamalawo wiiki emu n'agenda awaasooka nawo teyamalawo mwezi yamalawo weeks 3 teyagimalaako n'adda ne bamuzza ku office nga bamutwala ew'omukadde wo teyamalawo na wiiki ne bamuzaayo ku office. Omukadde yagamba mbu oyo sitaani bamuzzeeyo ffe nze simwagala ng'agamba abaana be ne bamuzaayo ne baleeta omuntu omulala awo awantu ne bamutwala ewantu ewalala. Waliwo baana bato nga bano bannakijoba abange ne Lukwago abaana nga bakaaba olumulaba nga bakaaba ne bamukwata ne bamuzza ku office. Mwana muwala ono aliko spirit of rejection guys. Aina spirit of rejection. Oba ne yakimukola oba kiki oba bano abantu betulopokeramu nga tutambula. Baana mmwe muba mutambula temubuulira bantu nti mugenda kutambula. Mwana muwala ono aliena akaaba tamanyi kiki kyamutuukako. Agamba kale singa bakimukola n'atalinnya bulinnya nnyonyi kujja naye n'atuuka eno bukyanga atuuka wantu tafunanga tasevinganga ssente agenda kumalako mwaka. Buli we bamutwala tamalawo na wiiki. Mumulowooza kiki kino bannange ekiri ku mwana muwala ono. Munnayuganda munnaffe gwe wenna alina ku magezi tubuulire mbu anaabye omunnyo anaabye cloves akoze buli kimu bigaanye. Buli we bamutwala bamugaana bamutwalako ku bino ebyokukirininga oba mu nnyumba bigaanye. We yatuukayo ono abakulira yakubira aba office n'abagamba tadda.